Ugandans are too funny. Ugandans are joking nnyo naye ng'ate tukwanirizaako mu kutu gaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya ndozi pampitan tambikyemu. So now olunaku lwa eno wiiki ebadde birthday ya Rema Namakula and like people have been wishing her obubaka obw'enjawulo but Bebe Cool kwogata Zuwena ne Mathias Walukaga baganya okuwishinga Rema Namakula happy birthday nungi and like propaganda atandise bwati abantu banasuka kugenda ku internet nga bacomparinga omutima gwa Kenzo n'ogwa Bebe Cool jukira nti Bebe Cool yayagalako ku Rema Namakula atenga Bebe Cool ye yakuza Rema Namakula but Bebe Cool oluvanyuma okuba nti bakyawagana ne Rema simanyi whatever happened way back in 2012 there around Kaliba concert so Bebe Cool ne Rema ne baba nti bafuna obutakanya so like Rema birthday bwe yatuuse yali chaliwe obe yali bawe gwe bayita Edisa Musuuza yageze ku internet n'abantu amusindikira obubaka obw'enjawulo obumuyozaaza okuba nti atuuka ku mazaalibwa ge n'okuba nti ayingira Ramadan ennungi bwe twakebedde ku internet ennyo twagenze kuwoloza Bebe Cool of course Bebe Cool nga eyakuza omwana ono ate Bebe Cool ye yali boyfriend wa Rema Namakula webaka nga chali mu Gagamel tujukire ebiseera ebyo nti Rema yali mu Gagamel but in that period yali alina abasajja abenjawulo kwaliko Renix producer yali nga boyfriend official because Bebe Cool yakwata Rema namugabira Renix nasooka kuzamuka mpola mpola paka omukulu yatandika okuliira mpola mpola nga Rema yakava mu senior 6 agenda ku university Bebe Cool ya taking over so Bebe Cool Kenzo yatandika okwana n'omukyala Bebe Cool nafunamu entondo and up to now I don't know like Bebe Cool tasonywanga Rema now mu period yokuba nti Bebe Cool naye yakwatako Rema yakwanako Rema nti Zuwena ne Rema bali bamukwano way back bali beyagala nnyo naye ate Zuwena bwe yakitegera nti Rema atandise okuba nti yebaka ne bawe Moses Sali Zuwena naye n'atandika okufunamu entondo so nolwekyo Zuwena ne Bebe Cool tebasonyiwanga Rema nti like Zuwena atasonyiwanga Rema okuba nti Rema yagenda mu maaso okuba nti mwagalira bawe nga kimanyi bulungi nti Bebe Cool bwe bulamu bwa Zuwena ate nga ne Bebe Cool yali afunye omukyalo owokubiri which is Rema Namakula Rema n'agenda amwendako ne Edisa Musuuza like bwe yamwendako n'ava ne mu Gagamero kino kyanyiza nnyo mwana mulenzi gwayita Bebe Cool up today nti bacha carrying that height up now then kati today ku mwana mulenzi gwe bayita Mathias Walukaga nno yagala Rema namutonera ne laptop era tujukira nti ebiseera ebisinga bwe baba comparinga omwana wa Kenzo gwe bayita Amal Musuuza abasinga mu muteeka mu comparinga ne face ya Walukaga abasinga mugamba nti Walukaga Amal Musuuza mwana wa Mathias Walukaga which is I don't know but this is a modern world nti omuntu asobola okugenda mu DNA ne bapima omwana ne bakola ki n'abanga asobola okufuna so nolwekyo Mathias Walukaga yomu kuba baba Rema oba abazi bagalako Rema naye ate bwe twagenze ku internet n'okucekinga ku mikwano gya Rema okulaba nti oba waliwo aka message konna omukulu ke yasindikidde eyali mukyala we up to now tetunalabako ka message yaddakabi so kino kiraga nti Rema bwe yatandika okuba nti yatambulamu oba okukyusa obulamu bwe mu process y'okuba nti ekyusa obulamu bwe abantu abamu banyigira ddala nti they can't even forgive her because like we are all humans buli omu alina obulamu bwe okitegera olwaleero yinza okubeera ne bbawo olwaleero yinza okubeera ne ggayiwo oba mukyalawo ng'omutegeera another day n'ofuna omulala ate ng'omutegeeranya so n'olwekyo bano they failed to understand this situation banyigirako Rema Namakula ate banyigira ddala so n'olwekyo baganya okumusindikira obubaka kino kikyo kiraga nti maturity sense of maturity comparinga ku basajja abasatu abazze bagalako Rema Namakula betumanyi gamba Edisa Musuuza Mathias Walukaga kogatane Bebe Cool bwano kikulaga nti Edisa Musuuza abasinze sense of human abasinze sense of maturity mu bintu byakola kikulaga nti Edisa Musuuza yabane Rema emyaka 5 nga basula bonna bali abonna bakola ebintu bonna but era we bacyankala nate kimuganye kuba nti ayagaliza eyali muganzi we obubaka obwa birthday obulungi ku lunaku
lwe yazaalibwa. No bino n'ebirala birinde mu episodes zaffe ziddako. Subscribinga obeere ng'ofuna latest information. Muganda wange tubeere nga tukwatagana mpola mpola. Nsigadde ntambi Jimzo, follow me on TikTok Jimzo 16, then on Twitter Jimzo 16. Tubeere nga tukwatagana. Bye bye for now.